Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange mwenna abawuliriza era ne bannyinaze mwenna abalungi abawuliriza, tuli ku lugendo olw'omubaka sallallahu alayhi wasallam, era nga bwe twayogera ku mulundi ogwayita nti Ali radiyallahu anhu ne Abu Lubaba baali bamumatiza nti bamusinga amaanyi omubaka nga bagenda mu lutalo nga baagala yabayibagala eŋŋamiya yekka kubanga eŋŋamiya zaali ntono, naye n'abaddamu n'abagamba nti nedda, temunsinga maanyi ate n'empeera nzaagala. Kati yoyo omubaka waffe naye nga yalikozesezza akakisa ako ak'okuba nti mukulembeze, naye yagamba nti nedda, tekisoboka. Kati empisa z'omubaka alayhi salatu wassalaamu tuzoogerako ki? Anas ibn Malik atunyumiza. Anas tumumanyi bulungi nti yajja eri omubaka alayhi salatu wassalaamu ng'alina emyaka 7, naye omu maama we ajja n'asaba omubaka alayhi salatu wassalaamu n'amugamba nti ono omwana akukoledde emyaka mingi ennyo. Yagamba nti kano akakoziko ka Anasi kakukoledde emirundi mingi era emyaka mingi, kasabireyo edduwa. Kaali kakyali kaana kato radiyallahu anhu, kakukoledde nnyo. Omubaka alayhi salatu wassalaamu kyava awanika emikono n'agamba nti Allahumma barik, teekamu baraka mu ssente ze, oteeke baraka mu bulamu bwe, oteeke baraka mu famire ye. Era Allah tabaraka wa ta'ala yamuwangaaza emyaka egisukka mu myaka 12. Era mu basahaba abaasembayo okufa yali Anas. Yamuwa ssente, n'amuwa obulamu bulungi, n'amuwa n'okulaba ku bazzukulu. Allah yamusaasira nnyo. Abantu baayagalanga okubeera ne Anasi mu bizinensi zaabwe. Waakiri nga bamuyita ne bamugamba, jangu osayininge busayininzi wano, tujja genda mu maaso, jangu otuulewo butuuzi. Waliwo omuntu goga nti beerawo bubeezi, ng'emikisa gy'alina miyitirivu nnyo Allah gye yali amuwadde, nga bamanyi nti ekintu kyonna kyeyeegasseemu ekintu ekyo kigenda mu maaso. Yamugamba nti barik lahu, Allahumma barik lahu fi umurihi wa fi maalihi wa fi waladihi. Teeka baraka mu sente ze ne mu baana be ne mu myaka gye amakulu mu bulamu bwe. Allahumma ja'alna minhum ya rabbi, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Anas atunyumiza nti yawangala n'omubaka alayhi salatu wassalam emyaka 10 bweddu, naye omubaka alayhi salatu wassalam teyaboggolera ku Anas wadde olunaku n'olumu, wadde okumubuuza nti kino nga tonnakikola, oba ekintu kino lwaki tewakikoze, mu feesi ez'obukambwe ze tuboggolera abatukolera ne tubafuula ebitagasa. Ate naawe boosi wo bw'atakuboggolera naawe n'omumanyiira, oba bbaawo bw'atakuboggolera n'omumanyiira. Biviira ddala mu kamwa ka Anas ti omubaka bw'atyo bwe yeeyisanga. Era omuntu bagamba ne kigambibwa omubaka alayhi salatu wassalaamu n'atwongerayo kano n'agamba nti n'omuntu omumanyira ku famire ye butya bw'ayisa abantu awaka mu nju. Zino zonna feesi ze tulaga ebweru, feesi ezo ndala, feesi ezo ze tulaga ebweru, n'osimayiringira ono n'osimayiringira oli n'osimayiringira oli, si yeggwe omuntu omumanya ddi, omuntu otegeera ddi nti oyo engeri gy'ayisaamu abantu be, engeri gy'ayisaamu famire ye, gy'osobola okumanya nti omuntu mulungi oba omuntu oyo si mulungi. Omubaka alayhi salatu wassalaamu ebyo ebigambo yabitugamba kubanga agamba nti tuyise abantu baffe obulungi, famire zaffe tuziyise bulungi, n'otalaga baana bo busungu, n'otalaga bakozi bo busungu. Ate nammwe abaana baba omuzeeyi takulaze busungu, aye tomumanyiira. Boosi we bw'aba takulaze busungu, aye nawe tomumanyiira. Eno ebweru gye tutambula kyangu okulaga essanyu nga tuli bweru, naye n'okonkona bw'oti buli omu n'ayingira mu kitanda, abeekweka ne beekweka. Lumu Anas anyumya ng'atulaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako. Omubaka alayhi salatu wassalam yatuma Anas mu katale okuleeta bye yali amutumye, naye Anas bw'aba atambula n'alaba abaana e Madiina mu streeti n'atandika okuzannya n'abaana abo. Omuzannyo gwali gunyuma nnyo. Anas ne yeerabira nti omubaka yali amutumye. Kati omubaka kyava afuluma alabe ki ekigenda mu maaso, ng'awulira abaana abawoggana n'atambulatambulako. Yagenda okusanga Anas nga yabivuddeko dda ng'ali mu kuzannya. Kati sallallahu alaihi wasallam kyava ajja n'amusitula ng'azannya naye, n'akwata omutwe gwe n'amusitula n'amugamba nti ya Unais, owange gwe Anas,
Anas najjukira ne yeetonda n'agenda n'aleeta Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amutumye neerabayo engeri gye yamuyisaamu. Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba tusaasire ya Allah. Omubaka alayhi salatu wassalam abaju bajja tukyali ku mpisa ze beetemezzaako baagala okumunyiiza ne mu kumunyiiza omubaka wali tosobola naddala bano abatali banzikiriza yaffe. Lumu abaju bajja ne bamugamba nti assaamu alaikum. Assaamu alaikum kitegeeza Allah kolimire, kitegeeza Allah akuggyeko emikisa gyonna, kitegeeza ofe bubi buli kiwigwe ky'omanyi kirimu assaamu alaikum. Kati omubaka alayhi salatu wassalam n'abaddamu ekigambo kye kimu n'abagamba nti wa alaikum nammwe bwe mutyo. Amakulu yakkakkana ate teyakozesa ddoboozi ly'amaanyi wabula yabagamba nammwe kye munsabidde Allah nammwe akibawe. Aisha radiyallahu anha yali mu kisenge kyava awoggana n'agamba nti nsaba Katonda abatte, nsaba Katonda abakolimire, mugamba mutya omubaka bwe mutyo. Omubaka alayhi salatu wassalam kyava agamba Aisha radiyallahu anha nti tewaali bagambye bw'otyo. Lwaki obagambye bw'otyo? Tomanyi ekintu kyonna bwe kibeera mu obukwatampola kibeera kirungi, ate bwe kibulamu obukwatampola kibeera kibi, amakulu nga kirimu obukambwe. Yoyo omubaka waffe mu mpisa, empisa ze zaali zagenda wala. Ekintu kyonna kasita kibeeramu obukwatampola kiba kirungi, era waliwo ne hadithi ekyogerako. Omubaka alayhi salatu wassalam teyayagala kwessa wansi ku levo yaabwe, wabula yayagala abaddemu nga bwe baakoze eki bwe bakyogedde, ekyo ne kiggwa. Naye Aisha yamubuuza radiyallahu anha nti osobodde otya okuuma eddembe n'okuuma eddoboozi n'otavaako waya? N'amuddamu n'amugamba ebintu ebyo bye twogedde. Obuvumu bw'omubaka alayhi salatu wassalam era nabwo insha Allah tujja kubwogerako n'obumalirivu bwe n'obuzira bwe biidhnillah mu rutambi oluddako. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo omubaka alayhi salatu wassalam banaanywesa. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke fi suhbatihi yawm al-qiyamah. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusisinkanye n'omubaka alayhi salatu wassalam jana al-firdausi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.